Yes, yakatwegattako wano Bobby Diehards. Tuli Magere sawa yonna tuli mu nnyumba essaawa yonna tusimbula sawa yonna baganda bange mwenna abali ku Bobby Diehards sawa yonna tusimbula mbeera bweti bweri tukyali wano waka manyi wano Magere tubeera waka bwe nkugamba nti tuli Magere mbeera ntegeeza nti tuli waka tuli waka mpola mpola tuli waka tuli Magere mpola mpola embeera bweti bweri embeera bweti bweri muganda wange yakatwegattako wano ku Keroti ku Bobby Diehards munansonyiwe Bobby Diehards bwetuti bwe tuli Loni mpaka ntuka place oli mu suuti sawa yena ngina kamba tosobola oli mu suuti wanyumye okujjako ujja n'obundi tujja laba bwetuti bwe tuli baganda bange sharing olwo tuli mu nteekateeka tuli ku nteekateeka kulabika nga tutambula okwolekera ekyambogo ku nomination okwolekera ekyambogo ku nomination mpola embeera bweti bweri embeera bweti bwekyali wano Kyagulanyi Dennis agambye tewali time kituufu Kyagulanyi Dennis bwatyo bwagambye yes mpola mpola kuyisayisaako mu baana mpola kulaga nti tuli waka ku State House Magere nga wogirengera State House Magere nga wogirengera eyo gye bayita State House Magere tuli Magere wenjogerera essaawa eno yennyini mpola mpola ngenda kuba tubatuusaako updates zonna wano ku Bobby Diehards mpola mpola buli kimu nga wekigenda mu maaso tulinda bulinzi pulezidenti waffe tumulindako wano alayike ng'avaayo gentegeddeko yanyumya okufa obufi pulezidenti yamaze okuba nga anyuma akubye essuuti eno nange mbadde sigirabangako essuuti pulezidenti waffe gyakubye mbadde sigirabangako muwekumire ku Bobby Diehards buli kimu ngenda kubeera nga nkibatuusaako mpola mpola wano embeera bweti bweri emmotoka ozirengera NBS baabo TV ez'enjawulo emmoloka z'abalwanyi Bigirwa wuuyo yatuuse dda yasegirinya weeri emmoloka bweziriyo Likodi TV yatuuse dda NTV buli kimu kugambye buli omu waali wano gwe kyoba okola kyolina okukola kimu busharinzi live video eno Bushira Hassan agambye waiting for you guys ya kimakindye bwetutyo tugenda kubanga tubatuukako baganda baffe jjukira nga oluva ku nomination tugenda bugenzi straight ku kitebe kya National Unity Platform tulike nga tulaunchinga president waffe agenda kubanga alaunchinga manifesto ye jagenda okubanga atambulirako wabanga alondeddwa mu bufuzi bwa Uganda. Mwebale nnyo mwenna abeekumidde ku TV yaffe n'enganzi Bobby Diehards mwongere okusharinga live video atuuka sharinga updates zonna ogenda kubeera ng'ozifuna updates zonna tiimu Jjinja tugiraba yatuuse dda Mukulu Swengere baani bonna tubalaba batuuse dda Mukulu Swengere n'ab'Ejjinja bonna batuuse dda n'omukulu Bobiki era ng'essaawa yonna ngenda kumubawaaya agenda okubanga abatwalaganya mpola mpola olunaku lwaleero yanyumye dda omukulu Bobiki yanekedde dda
tugenda mu nsasagge bagambye tugenda mu nsasagge eri gyotalabangako gambye tugenda mu nsasagge soko bagambe buli kimu kiri steady baŋŋaana okubeera emabegawa baŋŋaana okubeera mu maaso ga kamera nyina bba mabega waayo so n'olw'ensonga eyo wammanga kanteme ne bw'otema nebwentema batambuza yes gwe bbaga yange ogirinayo oba njambale naye ate abantu balina okutuuka baagala nga mukavalingira ku distance nkibanda tabaagalawo wano closer kana kantu babikavalinge naye nga bali eno wala genda kukomaawo banayi tucoke tusigala awe tetulinye eno waggulu tusigala awo tetulinye eno waggulu soka tusembereko emabega mugenda kavalinga naye nga muli eno emabega soko lindeko kiraba ebyo otandise ogambye ogenda kutama biki byokola naawe sitema wansi Shalom. kijasinzira ekyo
Gende. Solomon. Kale kakati mwatuze mutya abaana ba. Yeah, nade njagala kwogera nammwe ku makya nnyo naye ate nengesinga berekize. Nade n'amawulire sigenda bagamba byonna. Gade njagala nnyo babifinga. First of all, Subi, do you know him? Jolene, you know him? Meha, Abisuha, do you know him? Shadrach, you know him? What's his name? Katiolabu, your Pastor Muto is a young child like you. Mudira. But me, I believe that God listens to children when they pray. He prayed for me. You were still a very young baby when I was running for MP. And I want you were around, you remember? So, Kakati, Pastor Muto Manitali, Kavana Banji, Nevasaba. What I'm doing, you know what I'm going for, Shalom? Yes. What? You know what? Today what's happening? Shadrach? Okay. Stand up and tell me. What is happening? What is nominations? When you go to the commissions and you tell them that truth here. But again, we know that the truth is the strongest. So we wanted to pray together with Pastor Muto, but also ask you to pray, because now you, the little children, you can only pray. With the elders can make all the difference, okay? So we'll have breakfast, but we'll first pray. Pastor Muto, wansabira luli wadde mwana muto tetukuwa ekitiibwa tetuwa ekitiibwa abaana era nga mukama we yatuwanguza luli nemanyi nekakati asobola otuwanguza. So maama okujjako ngaolina kyoyagala okugamba abato empasa mutonjagala mwasabira abato nayogedde nabo ekiro nga nabagambye batandika okusaba Does anybody have anything to say? Jolene, have anything to say? Please say, speak if you want. Actually, this camera shouldn't scare you. I know you have something to say. Yeah. No? Okay. So, Pastor Muto, amunange kakwakatindalo osabire. oluganda mukama yebasibwe anya gange nze ekyo abangi mumanyi nga Pastor Muto naye nga ag'obuzaale kityo Alex namwenna mbebaza okuwagira omuntu waffe ono era katusabe mukama atwongere nnyo abawagizi abalala kati mwanike ku mikono gyammwe. Kabaka kabaka kitange taata nsabira abantu banene omukama bonna bonna abali wanene omukama bambaza amaanyi g'omukama kabaka wa kabaka taata bonna abeesimbi omukama bambaza ekisa ky'omukama katonda ow'ekisa. Bayibuli egamba mu Matayo 18 mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamugamba nti ani omukulu mu bwakabaka obw'omugulu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza mu makati gaabwe n'abagamba nti wamutandika okufuuka ng'abantu temulituukadde n'akatono mu bwakabaka obw'omugulu. Laba abantu banene omukama taata bansembeza mukama taata mu maaso gaabwe mukama katonda w'ekisa ng'omuntu omukulu naye mukama katonda w'ekisa bawe mukama taata byonna byonna bye beetaaga mukama obambaza amaanyi g'omukama
bambaza ekisa ky'omukama katonda w'ekisa mukama bambaza obuyinza bw'omukama katonda w'ekisa n'ekisa ky'omukama taata obasimulule mukama basimulule katonda w'ekisa amaanyi go leka gabayamba ekitange amiina mukama bampeera omukisa ayise n'ekyokulwanyisa kyange wano eno bayiba yange naye tata pasita muto nsaba bamuyite nabasomera ekyawandiikibwa nga kiva mu ngero 3 ekyobuwanguzi okubazzaamu essuubi nti bwe kasita okkiriza katonda okubeera omubeeziwo ojja kuwangula bagirete bayibuli basomere tulabe mukama kyagamba ate bayibuli egenda negamba mu kukunguwaga oba Ezekiel 5 nti mukama ajjukira ebitujjidde obuwagizi bwaffe bufuuse obutali bwa mu nsi eno okitegedde ekyo atugamba mukama nti jjukira mukama wange ebitujjidde bijjukire kubanga ebyaffe ebintu by'omu Uganda yaffe babituguza ninga nababituguza si beewaffe mukama ajjukira ebitujjidde ebo abantu abalokole era mulokole obeera n'essimu nga kuliko apps ekisimu naye nekutabako bayibuli gamba weti mwana wange teweerabiranga tteeka lyange naye omutima gwo gukwatenga ebiragiro byange owulidde kubanga ennaku nnyingi n'emyaka gy'okuwangaala n'emirembe byebiri kwogerwako okusaasira n'amazima tebiikuleka nkyasoma nkyali mu pife tebiikulekanga bisibenga mu bulago bwo biwandiike ku bipande byo eby'omutima gwo olaba Bobi Wine weeyamye okutuwa obufuzi obulungi mu mitima gyaffe ffe ng'abavubuka abaana bato n'abakadde kaakati n'amazima egana kubeera ku mutima gwo katonda agenda kuwa ennaku nnyingi nnyo ez'okuwangaala amazima n'obusaasizi eri abo abateesobola mukama agenda kwongera okuwa obuwangazi era ne mu kintu ky'okutteko bw'oti okiremeremu bbanga lyonna okusaasira n'amazima tebiikulekanga olwokuna bw'onoolabanga bw'otyo okuganja n'okutegeera kulungi mu maaso ga katonda n'ag'abantu kimangu okitegeera bulungi okutegeera kulungi mu maaso g'abantu
wonootegeera abantu n'omanya nti nera omuntu wenaamukola bwenti anaakola atya kinaamunyiiza kakati wonookitegeera ekyo ne mukama agenda kukuwa ennaku ki nyingi ku nsi eno wano ku lwokutaano weesigenga mukama n'omutima gwo gwonna so teweesiganga kutegeera oba ng'okulembera uganda olina okwesiga katonda n'amagezi go gonna byonna byonna olina okubiwa katonda n'omugamba mukama ninye kwena entebe naye mukama gwe aba afuga yitira mu nze ofuge si nti mpa obufuzi nefuga enzekka ate kandaba oba naasobola okufuga nedda mukama yasobola mukama uganda tesobola kuyimirirawo pasita munnange tusanyuka nnyo era kansubire nti n'abaana abali eyo bongera okwekkiririzaamu ne bamanya nti katonda akozesa abantu abatasuubirwa okuleeta bwakyukakyuka mu nsi ekirala bakwano bange ekirala mwena wena abali wano eno nze nasabirira Bobi Wine engoye zaali zintuuka naye kati zindeseewo pasita ebyo bikwanse Kyagulanyi Mpola. Sorry. Bye. See you guys. Keep praying. Bless you. Right, guys. Strong, eh? Ahora simanyi sijja kulinnya mmotoka yo Emitim. What is it done? Yeah, at night. Watch out. Watch. Just tubadde tubasaba mulaba abaami bwe tuli mu uniform bwetu, please cooperate with us. Mutegedde tufuga nti dda wali eri our security team bannaye mutegedde olaba yina
Terialuleta respect. Eyo timu yaffe ya security na mutima. Yes. Embeera eriwo. Bamutambulirako nnyo. Omuntu asobola nafuna shot nyomu muliko. Bali kumpi, yes. Like, I don't know, why don't you give space? Abafilming. Nandi kati basoke boogere naffe tusobola okyekola. nandi kyetaaga yes Let them give him walking space. tumwe space abeere wala tugenda security ababiri bambeereko ffe tumubeere nate yes mbeera yeeyo obuzi bwonna emusangamu muteereko wano comment ngenda banziraba mpolampola naye nga yembeera eriwo kati twetegeka kwagala kugenda waswa kasituke tulize ku secretary general kati nalina kyagamba Yeah, Honorable Chagulanyi will live here with the people he's supposed to go with. But like I said, just like yesterday, we saw NRM people standing on the roadside waving at him. It should be okay for people to wave at Honorable Chagulanyi and to celebrate his nomination in any way they want. It's not a mayor, this is not a usual nomination event. This is a very big and fundamental event. We are seeing no other person but Bobby Wine being nominated to run against President Museveni. That means a lot to the common people, the poor people, to the ghetto people. So if they want to come out and celebrate, we hope that security forces will not interfere with them. All right, thank you very much. Thank you, David. Yes, General Secretary West. Secretary General tumaliriza then tugenda kwogerako n'Asumani basaalirwa abantu si bangi nnyo abali wano battini basaamusaamu kuba tebakkiriza nnyo bantu munda ku nomination twaba ne vice president in charge of Buganda region naye ayingiddewo Honorable Mathias Mpuuga yamu ku bantu betulabe wano president wa Jema Asumani basaalirwa naye wuno waali kale embeera ekyali bwetyo naye kyetaaga moroka yawaggulwawo eyo NTV ebadde wali which I found very odd. I asked the finder, why are you taking these umbrellas? Do they break any law? Did you guys enter the umbrellas also? And they are very confused really. They don't seem to know what to do. They just got orders. You know, whenever they get orders, they just implement willy-nilly. You know, they don't put logic to these things. And so on. It's very bothersome. They didn't even want me to come all the way to this place. They said, excuse me, part of the 24 that are going to accompany Honorable Chagulanyi. No, we are not allowing any cars and so on. I said, so do you expect us to walk from this place up to Chambogo where we are going? You know, so clearly they show that they are on a mission. They just want to push us to the wall and all of that. But we'll not lower to their level. We'll keep focused on what we are about today, which is going to make sure that Honorable Chagulanyi gets nominated. Police regulation on the traffic flow, what's your comment on that? There's heavy deployment. Looks like it is police officers and army officers that are going to be waving at Honorable Chagulanyi as he heads to Chambogo for nominations. They are everywhere, literally lined up everywhere. But you know, like we saw Mr. Tibuhaburwa Museveni yesterday, when he was going to get nominated, he had all these people lined up, clad in yellow t-shirts, waving at him.
so on. And I'm glad actually police did not beat these people up, police did not arrest them, police did not tear gas them, because they don't break any law to say that for us, we want Muzei Tibuhaburwa, and so we have lined up. Whether they've been given 2,000 shillings each or whatever the case, they've lined up, they are waving as it passes. We are hoping that when that happens today, police will behave in the same manner. Okay, because like I'm saying, those who are waving at Muzei Tibuhaburwa, they don't commit any offense by standing by the roadside and waving. They even had possessions. So we are hoping that today, as Honorable Kyagulanyi steps out with the team that are meant to accompany him, as people stand by the road to wave and so on, we hope that police will not beat them up, they will not tear gas them, and they will not arrest any of them, like they did yesterday with Mr. Tibuhaburwa's supporters. Hypothetically, if they don't do as you suggest, the police? You know, ultimately, you can press the nose so hard, but the harder you press it, blood eventually comes. Police needs to know that it's unnecessary for them to get onto a collision path with Ugandans. It's unnecessary, it's uncalled for. Let Ugandans enjoy their country. I was actually glad when I saw those people clad in yellow, waving at, and police did not touch them. I said, okay, so that's the way police should behave with citizens. So when you see the double standards that opposition, I know those probably are not Ugandan enough or whatever the case might be, it's very problematic. And as they keep pushing, a time will come when the population will explode. We don't want that for. What could be your advice to your supporters today, now that this day is very cardinal to the NUP party and to your presidential candidate as well? What could be your word to them? Because all over the globe they're possibly waiting, and there are those waiting on the road. What could be your word? Well, our call to our supporters, one, let's remain calm. Two, let's be in celebratory mode. You don't break any fence by celebrating and jubilating that your candidate, the person you want to run for president, has gotten nominated. We have not called people to come and so on. We have the tent, but you can rest assured that as we keep moving, people will line up along the roads and so on. That's all right. You don't break any law by getting out of your kiosk, getting onto your home veranda, to wave at Honorable Kyagulanyi as he passes. So those that are happy to do that, there's no problem. Like we saw those in the NRM do that yesterday. There's no problem. The opposition supporters waving and all of that. So we are hoping that police will not cause any crime. We are hoping that police will remain as professional as we expect them to be. Olunaku olwaleero tusuubira okusimbula wano saawa nga 3 kubanga eri Kyambogo batusuubirayo saawa 5. So tweteeseteese tutambula nga tuva wano tuwerekerawo no ku Kyagulanyi ngenda okwewandiisa. Tusuubira nti poliisi nga bwe yakoze eggulo nga tulaba Mwami Tibuhaburwa nga agenda okwewandiisa, abawagizi be nga bambadde t-shirt za NRM, basimba ennyiriri ku nguudo, abantu bakola ne possessions nakize, n'abadde musanyufu bwe nalabye poliisi nga tebakuba, nga tebasiba, tebakuba na tear gas. Ngamba abantu abo baddembe lyabwe, ogamba nti kati nze ono Tibuhaburwa kwenjagala okuwagira, oba mpadde 2,000 okwambadde ka t-shirt niki whatever. Katusuubire nti poliisi n'olunaku olwaleero kyejja okukola ekyo, kubanga weewaawo tetulina abantu betuyise. Honorable Kyagulanyi ategese 10 abagenda omuwerekera, naye kyateeka nti abantu gye bali eyo ku nguudo bajja kugisimba ennyiriri naki. Katusuubire poliisi abantu abo nga bali wabweru w'obuduuka bwabwe ku mbalazi zaabwe nga bawuuba emikono nga bawubira Honorable Kyagulanyi. Katusuubire poliisi ate tejja kukozesa fujjo ku bantu bano, yeeyise nga bwe yeeyisiza olunaku lw'eggulo ku Muzei Tibuhaburwa. Ensonga eno si ya bukofiira, mbadde nzija wano poliisi ne baaza emmotoka yange ne bajjamu manvuuli eza NUP, ne bajjamu ribbons kuliko People Power ne NUP. Kakati basooke batubulire nezi manvuuli nazo baazigaza eti ngambu zaabwe. Kuno just kwewuddiisa abantu bano bagenda ne baddawo ne balowooza nti balina kukolera gavumenti ya Mwami Museveni ye ng'omuntu, nti ffe bannayuganda abasigadde ebiina ebyobufuzi ebirala nti affe tuli bannayuganda. Bakati bagamba nti bukofiira bwabwe nabasoomooza jjo juuzi baabutwala okuva ku kitebe kyabwe. Nimbagamba kale oba mugamba bwammwe mubwambale, naye kaakati n'ezimanvuuli bazitwala n'eziribons bazitwala, ki kye baagala? Mpozi nga baba omanyi waliwo oli okubeera nga ensonga ezimu tazitegeera. So mwatu bano ba office abamu si banenya babagabwa bikola bukozi naddaawo nga bwogamba kati sibalina ku ngeri ya kinyonyolamuko, naye bakolera ddala ebintu ebitusoomooza, bagezaako tusindiikiriza paka ku kisenge balabe ekinaatuvaamu.
ate mwatu ennyindo bw'osigala ng'oginyigiriza etuuka akaseera nejja omusaayi. So poliisi n'amagye bagezaako okutusomooza okutusindiikiriza luliba olwo bannayuganda nga mbanyigiriza nnyo bajja kwevaamu ekintu ate kitutaalyagadde ffe nga bannansi. Bangambye muwali basitulirawo live. Bajjaganye babaganye baganye Aveo. Ono kamale mamale bano. Wasa jango kwate kwani Tompisa bubi. Tompisa bubi boy. Sinagendera ku mupiira boy. Pata wa mbeera ekyali eyo tugenda kukuuma mirembe naye tetumanyi oba bo banaakuuma emirembe naye nga ffe tugenda gezaako gikuuma tetumanyi oba bo bagenda kugikuuma Tubawamuka last breath. boyi sagala gijjako mpaka Tujjako pawa banka toyina. njiina Ekitugisakola hivyo pawa banka. sikawadde lwaki temuntaddeeko wano lwaki temuntaddeeko Wandifulumye mpola mpola onaku
Soko Joane babe gabana bagende. Omale no tuka. Voilà, vous, il y a qu'à le dire. Chama. Hein? Kazi mwangu simpati kuzikamia. Hello. Chiriwo. Steady. Yeah. Kwa. Nenda kuja isimu. Bagala tulemesa okulaba nga tutuuka ekyambo naye ffe tugenda kutuuka kuba Abannayuganda basazeewo Habulwa oba Muzeeyi Habulwa ng'ava ewuwe agenda nga poliisi n'amagye gamusaluutinga mabbali g'ekkubo era nga gawevungira abantu bonna ababadde bamuwerekerako okulaba ng'atuuka ekyambo. Katusuubire nti olwaleero ffe poliisi teri mu kkubo n'amagye kutulemesa kugenda kuwandiisa pulezidenti waffe olwaleero. Bannayuganda basaba eyo yonna gye muli beegayiridde olunaku olwaleero mu lutwale nti lunaku lukulu. Kola ekintu kyonna ekiraga nti lunaku lukulu. Wesibe ribbon ya red, yambala belt, yambala t-shirt ya red, kola ekintu kyonna ekiraga nti olunaku lwamenunula. Uganda olunaku luno olwaleero lwegenda okwenunula okuva mu buyinike okubeera nga tutuuka mu nsi ey'okwesiima tusobole okwambala engule. Bannayuganda abali mu Uganda, Bannayuganda abali mu diaspora, Bannayuganda abali mu Makindye East, mbasaba olwaleero mu lutwale nga lunaku lukulu kubanga olwaleero tugenda okubeera nga tununula Uganda. Olwaleero olunaku lwamenunula tubeerenga pulezidenti waffe. Tubasaba ab'amagye ne poliisi mutuleke nga bwe mwalese Muzeeyi Habulwa. Sawa. President w'eggwanga Abantu
nawulidde nti munnange balagadde abantu babiri kutuga abantu miliyoni 5 ekisolo nnyini zogezeekoga 3 munaye obungi bw'abantu omuntu gwe bagamba abantu abatono era abayina batono ayina abangi talina bw'abaziyiza olwekyo olunaku lwaleero twagala okulaba nga entandikwa y'okununula eggwanga Uganda etandika leero ate oyinza n'okukyusa netugaa nti naye akalulu myezi 2 tunaginatuuka netukinyweza olwaleero ago nago amaanyi tugalina ba people power nago gaba amaanyi g'abantu nti balina emyezi 2 gyo gyaddi netugaa nti tukikuba olwaleero ago amaanyi tugalina era constitution yatukuwano ekyogerako kyebayita amaanyi g'abantu tebasobola oyimirira ne bagamba nti enough is enough twetaaga kununula lunaku lwaleero olwekyo bannayuganda abatulaba lunaku lwaleero ensolo kizigo kweri lunaku twalulinda dda lumu yalulindirira dda era lutuuse n'olwekyo kiseera kino tunaatera okubeera nga pulezidenti waffe tumuwerekera agenda nominatinge then ate nteekateeka eddako tujja kuba tugibategeeza abaana babuuza Honorable Dennis tewamugyeyo. Dennis teyafulumye dda era Dennis teyomu bagenda okukwata flag okulanga awolekera president namugyeyo era tayinza kundemerayo mukimanyi ekyo Segiri Nyanze minister wa disaster preparedness mu NUP government kati minister wa disaster preparedness atayinza kulemerwa kujjayo musibe nange badde bankutte jjo n'emmotoka nga bagikutte olaba nzijjayo abalala ate nze neeremerwayo nti nenvaayo n'emmotoka neevaayo atajjayo abalala osololemu okwejjayo nenvaayo n'abalala ne bavaayo n'olwekyo ne Dennis ali bweru lwakuba akyansobedde ndowooza ebiku byamulya nnyo n'enkukunyi akyagezaako sabika ebirako ebyo naye ng'ajja Dennis era tugenda kuba neyonaku olwaleero tweyanziza nnyo tweyanziga nnyo towamba kazinda lusigwe mugole w'olwaleero munnange kituufu omuzirano guliko nnyini gwo eyasalawo omuluuli eyasalawo pozi olaba munyankono oba muluuli oba munyankono batabbi bigambo 3 bina abantu bakulinze ku kkubo bo baliye ebijje bali ebigambo bikolwa leero sigambo kaddemu leero sibigambo tweyanziza oyo ye muganda eyasalawo mumulabye Bobi Wine ate go wange go wange kirungi Nico. Allora. Sì, di maggiore. Lorio. Ndowooza mulaba wakati we tutunudde omanyi ekivaayo omanyi ekivaayo maaso ku lutimbe kibeeremu balumanyi bulungi ono musajja wa Kabaka musajja wa Kabaka Yolio musajja wa Kabaka abantu bakulaba wano babuuzeeko musajja wa Kabaka musajja wa Kabaka yes afuluma
Iyo origin yaffe. Musajja wa Kabaka ayagala kulanye musajja wa Kabaka President ng'alinze president munne. Everything is smart. Kati singa nange mondaba. Yamondaba mulonde ko tulayire kololo. So, fellow Ugandans, the young and the old, the male and the female, the rich and the poor, the illiterate and the educated, those in urban areas and in rural areas. This is the day that the Lord has made. This is the time, and here we come as a generation. Today is the first step to the freedom of our nation, and we hope to achieve it in the name of the Almighty God. Amen. Yes. Great, thank you, guys. Ah! Ya Rabbi. Naje mbadde njagala. Lukman, kyekiri. Mjude yabame. Mwebaza nnyo. Emugya ate mugenda teera mwana. Mwebaza nnyo kwenda kugenda maaso.
NBS emotoka tebagikoze. Tali kuzikiza katugenda mu vita mugenda kirabirako live nati ndi kutaka maje ga kutaka ogenda duulira tewali kuzikiza omusajja kusaseeko nabera basirisa abawapi abawanvu abanene bonna bali awo tugenda balagirako bwerere nti unamanya enguudo zonna zijjudde abantu bangi sibe nawe tugenda kuyitayo na street nayonayonamayakolasabe yange nga amaanyi mangi so kintu kitandise butandisa na muliyo abali ku Elgon Investigators TV kutusinziriza Magere State House o President Maka kubawereza kubanga abali mbale babali Roena Mwanyala abakukubona abali ku Elgon Investigators TV wona de bona mbeshe anoganika kwe esimuli so ababakugoberera Elgon Investigators TV yes kamera isigaringe kulembeze tugenda naye wakati osa kamera yowo isigaze ku Elgon TV kulembeze tuli naye alete basirikale bakali kugana president abenga abitawoda so baba kugoberera ku Elgon Investigators TV wenye TV wenye so abakurondera ku Elgon Investigators TV wabona ko imbere y'ibona fu sikane bese bazikirano so abari kugoberera ku Elgon Investigators TV kiriwo mukiraba Afande tankoni Marekani maso ete tumanyi Tokiza mulala mwana tujije n'okugoberera ebibiini bya bategeezesa okulaba nti batuusa omuntu waabwe oba batuusa kuwangula oluguudo nga beewandikira
Wetula, olinye mutaka mwetu tula. Sawa sawa tundu kusingana kwa African University kansanga. Abali okay mukuna. Agende ne namba ya kwa ngone to. Pola. Bagala mu isawa. Mkwata. Bagala mu isawa. Abe mabegero bayino kwata banani. Tugende. Ono gisobola. Terera kuboiterera. Polisi nete okubatia nange nena Karema. Nienda kuvira ko walinze nzireri. Aije nakugambye. Berayo yakazigizigireka kutya kikwata oba tutya. Yali musajja we. Akuba akatabeka kya kazi kwempanulayo mpaka wansi. Sabe. Kati yao. Sawa nekao. Sababu kenda chikabidi. Ndi kafunze kukwata bane nenda ngena mara kuyirira wali. Eti amangu. So vera stelle sawa. Babera bangize. Boda nkane wali fete. So don't mind about the weight. Abali maso. Owa BBS ajja kubirako ajja kubatuse kansa bana tuka kwisa African University na nkubirako ngenda kubiro munone obere naye Yembera mama ase no chibo chitu
Para. Bagenda kuba abantu wali. Ngamba semu kalivansi. Ndeka tiyo yavuga motoka ya mawira agivuga atyo. Mugamba akuba erivansi. Oya vayo wa boda na yeye. Awulire tuddayo kwemabega kubanga amawulire gakota sokoli wali. Wabala muyimirira. Yimirira. Boy muwundu. Bade mutule. Bana bali Abana balina olabero. Uno mwana tavugira mumira. Mugamba labe mabega. Bana bayina mugamba. Tupijayo. Funa nange basakwata kozi deno wakati tugende rapidi dawano bo ati side wano kubira mama chakamira chona mugenda pondoka mpola muchasaga bana baja kutuka batuke basi ate baja gatta kukumpi Akati kutomanya bageri kumunana aubuwera. na one kombozi polisi esaze kiko